Simu. Anti mumulaba. Simu. Kakana simu. Kakana simu. Kakana simu. Simu kakana. Kakana simu. Simu kakana. Simu kakana. Simu kakana. Simu kakana. Simu jangu. Bagana tuyamba. Simu jangu. Simu kakana. Simu Export TV to the world. Mikwano gyaffe mwenna abagoberera ensonga ku Expo balamusizaako olunaku olwaleero. Olunaku lwaleero twafuna essimu okuva saidi zene Nakifuma era ne tugamba katwesuule mu ddene tugyeko tulabe olw'omukwano gwaffe alina ku intaneti okwo yeeyita Bulaza w'Abakadaama. Batugambye waliwo ekitagenda bulungi mu bulamu bwe ne mu famire ye kwe kusalawo okujja olunaku olwaleero. Banyi Abaganda bagambye esitukidde tanywa matabangufu. Nze omwana soda natambudde ne kyali wange Abe abeera ku kamera ngenda kusaba subscribing ate oba osobola sharinga ne munno muwe. Budde bwa kakano tulina Kifuma mu kyalo. Ya sebo oli otya? Gye ogamba otasebo. Amanya go gwana. Amanya gange bampita Katamba Darlington. Ng'oli munaku wavu. Ndi munaku wavu ku mbeera ya muto wange genda mu maaso. Muto wange simu yani. Simu muto wange abasinga ndowooza bamumanyi nga Bulaza w'Abakadaama. Amanya g'amatuufu yani kuba ffe tulaba Nick Papa muganda Bulaza yeeyita Bulaza w'Abakadaama. Yesemwogerere. Gwe kumuyita simu. Kati twalisalangako nga bamanyi mu buto nga tumuyita simu. Simu ali atya? Simu embeera y'ennaku zino teweesa amaanyi era yeeraliikiriza. Era nange embeera gye munsanzeemu wano nga neeraliikirira tugenda mumukolera tutya. Ebintu byatandika nga byakusaagasaaga, agamba omutwe gumulumirira, alina ebintu ebimutambula. Ng'embeera yetetegeerekeka eri awo. Yatandika akaaba mutwe. Yatandika akaaba mutwe nti omutwe gumuluma. Ne tulowooza oba engeri oba bulijjo oba musujja oba kiki. Ne tugenda akadwaliro ne tugulayo ku Panado ne tumuwaako. Naye era omutwe gwagaana olekeraawo. Era watuuka ekiseera agamba alina ebintu ebimutambula, alina abantu balaba abamugoba. Embeera ya simu netandika okubeera nga egenda ekyuka nga tekyategeerekeka. Kuba oyo baida nsona ntabula nze ngenda kutabulamu gw'omuyita simu nenze muyita Nick Papa. Nayogerako naye wiiki nga nakoma okugenda naye wiiki nga 2 emabega. Kwogerako naye. Kati simanyi oba embeera era gy'amaze nga ali mu mbeera eno gy'otunyumiza olunaku olwaleero. Embeera ye ky'omanya buli lunaku yeeyongera kubeera mbi. Buli lunaku yeeyongera kubeera mbi. Bakati n'ewaka takyabeerawo. Nekabeerawo dda. Abeereyo Kasasiro mumusanga mu katawuni agenda avuma abantu ayagala kasuka mayinja alinga ofunze yagwe eddalu. Alinga eyalaluka. Tabeerawo waka. Takyabeerawo waka. Kuba luli ebiseera yatuuka nga wagenda tadda. Nekyatuuka ekiseera nga takyaddirako ddala. Naye nga mugezaako munoonya bw'aba agenza okumuzza. Tugezaako munoonya era bayinza okukubira akasimu n'agamba Katamba tulabyeko ku ssimu ali wano. Ali mwayageragerako na bintu by'abantu n'otuukawo n'ojja n'ayagala omuwooyawooya omugamba simu gyantudde wakatayagala nawe ayagala kukuba. Embeera ya muganda wange etuuka n'eyagala n'okunkaabya amaziga. Abazadde mwaba bakimanyiko kino eno? Abazadde bo bakimanyiko naye n'abazadde embeera yakweyiya, mbeera mbi, ffe tukuze bukuzi na jjajjaffe. Mwagezaako okwesalira ku magezi oba oliawo like gendako butabika kanisa oba bino ebyekiganda? Kati wano embeera nga yakatandika twagendako mu ddwaliro nga omanyira akasente nga tewali. Bagezaako mukebera nga bagamba obulwadde tebakola ki? Tebabulaba. Naye nga watudde waka yagamba omutwe gumuluma. Ne tugeza kati bana gye batusooka ne batusindikako eyo
side ze Kalaji nalugamba waliwo omusawo w'ekinnansi tugende tugezeeko osanga olumbe luyinza obba lwa Kiganda. Olwatwatuukayo omusawo yatusaba bye yatusaba akasente akatono ke twalina ne tukakuŋŋaanya kuba kati nze olaba nze mba ntera okulimaalimako ku kyalo n'ogenda n'okola ekipakasi n'olima bw'otyo era akasente we twakafuna ne tukatwalayo bye yatukolera era embeera teyongera kuba mbi. Naye yabategeeza oba yatandika kujjanjaba bujjanjabi nga tabategeezezza kiyinza kuba nga kimusumba. We twamubuuzaako yagamba nti tulina neighbor atulinaanyaawo alina awulira ennugu ku muvubuka nti omuvubuka abadde akulaakulanira ku sipiidi embeera ekyuka nga ye muvubuka gwolaba aweesa essuubi mu maaso kana agamba alinako fitina era alina eddagala lyeyamutega si mu ndowooza wano we bakomerawo oba nga agenze n'emikwano gyeyo mu kuyimba eddagala lyeyabuuka era olumbe lwatandikirawo. Naye nga mmwe embeera yammwe ya bulijjo ne neighbor eri etya enkwatagana weeri n'oyo neighbor kuba omusawo ayinza oyiiya ekintu ng'afumbye kuba n'abayaye tabulwako kyagamba gamba neighbor kuba of course buli muntu aba ne neighbor. Enkolagana yammwe ne neighbor wammwe eri etya? Era enkolagana si ebaddeawo nti mbi ate si ebaddeawo nti oba nnungi kuba tukuze mukyala tumulaba nga sigamba ngawona nti otuuka tosobola muyitako era n'omubuuzaako naye ngera tusuubira nti oba ayinza okukola ekintu wekityo kuba alina mutabani we ye ali awo ku kyalo bamwevuma bwevumi ataaya butaayaaya ndowooza alinga atakyalina ssuubi kati ndowooza we yalaba nga simu ye ate embeera yagenze etereera nayaga amusiraanyi. Oba siimu oyo gwe nga bw'omuyita alina embeera gye yeeyisa embi ku kyalo avuma ayomba alwana atoolatoola babbo omanye abavubuka naddala nga tuli mu bwetaavu mu myaka egivubuka egyo mutera okutoolatoola yeeyisa atya mu bulamu bwa bulijjo? Si muntu mulungi ku kyalo era n'oba ogenze n'obuuzaako nga siriyo n'obuuza ku banneiba omuvubuka yeeyisa bulungi muvubuka alina empisa talina buzibu bwonna muvubuka mulungi ku kitundu kino. Kati wetuba omanyi ffe twagala nnyo kakasa by the way oba gwe yankubidde n'essimu? Nagezezzaako kukontaktingako tubadde tusobola omulabako maaso ku maaso ne tukakasa by'oyogera? Musobola omulabako kuba alina obudde bwe waliwo kasasiro awo wansi awo emmanga obudde kati abeerera kasasiro ddala abeerawo kasasiro wasiiba olumu n'omusanga eyo mu katawuni ng'agenda ataayaaya bw'atyo naye kati mu budde gali ag'emisana awo saawa 7 saawa 8 awo saawa 9 ninawo akasimu kange wano akatonotono kamapeesa kenkozesa. Yeye essimu yo? Yene essimu yange mukama wange. Saawa ziri 8 wano tuba tujja musanga kuba teravaawo saawa 10 n'agenda eyo mu katawuni n'asumbuwa abaana abeera ava ku ssomero ng'abagoba. Takuba talwana takuba mayinja mpazi ng'omukyankalanyiza oba n'omusango oba n'omuvuma awo asobola okukukuba amayinja bw'atyo okuggyako waliwo era lumu yaga okuba emmotoka y'omusajja amayinja naye abatuuze ne batuyana ne bamukwata. Alina mikwano gy'abali ebweru bw'eggwanga otera okwogera nabo oba obadde tonnabatandika kwogera nabo? Mbadde sinnabatandika kwogera nabo kuba era nga omanyi omuntu essimu agikozesa yekka kati nze engeri gye sitaliko ebyo ebintu mu mitimbagano akasimu kange naawe okalaba kati oba mwasooka ne mubakweka nga mumanyi embeera esobola okutereera? Era kuba essimu yasembako okuŋŋamba ng'agamba alina oba mu buyita buno bu audio ke yasindika mu emu mu gurupu eri mikwano gye nga bagamba embeera egenda ttabuka okuva taddangamu naye era twalowooza ebintu byali byakusaaga busaazi nga tetusobola kuteeka amawulire ng'ago kumala gabita mulina n'essuubi nti giyinza okuba guno omutwe oguli nno nga tumanyi guno omutwe gwa bulijjo
Esebo. Esimu ye eriruda. Esimu ye kati nze agiina. Ogikozesa? Sigikozesa kubeera si yange sobola kukozesa kitali kyange. Oli mutuufu. So oyinza otutwalayo ko wali? Tekirina buzibu nsobola obatwalayo gyali. Si wala nnyo? Si wala nnyo okuva wano we tuli. Okay. So mikwano gyange mwenna abamanyi omuvubuka ono abadde ku TikTok yawuliriza nnyo bakadaama era bakadaama muli mikwano gye nnyo nalaba atera okuvayo naavu era abe owola asobola ojja kunfunira ku butambi obumu ng'agezaako okuwolereza bakadaama mbwalwanirira ddembe ly'abakadaama avuma kadaama gwavuma yeyita bulaza TikTok account ye wa bulaza w'abakadaama. So era ensonga lwaki nazze kuba ebintu byakola oba oliawo kale ne wabanga tabirambulula bulungi naye abadde agezaako okulaba ng'akulaga alina omuntu gwalwanirira gwalumirirwa. So ensonga lwaki naffe leero tuzze ate ngenda kusaabeerako tutambule naye mwene ensonga osanga tuyinza ogiggusa tetuyinza lemererwa nze naawe nga twegasse. So omukulu ono agenda situla tutwaleyo namwe abaagala okwogerako naye kyemmanyi ngenda kusaba essimu eyo erimu password. Erimu password ne password njimanyisa. Ogenda gijjamu kuba abo abantu mikwano gye beetaaga okubabuulira ekikwata ku ki muganda wo. Tomanya bayinza okukuwa ku magezi, yinza okuba oli ng'ali asobola kukuwa magezi. Mwali mugezezaako okufuna oli okugamba nti nsobola omujjanjaba n'awonera ddala? Kati mu kusooka nga nkunyonyodde nti omusawo yasooka sijja nkitwala oba yatubba bubbi. Tulina omusawo gwe baali batulagiriddeko saidi ali saidi ze omukono mukono seeta ne batugamba musawo w'amaanyi naye twagezaako okugendayo ebintu bye yatusaba byali bingi ng'ate akasente kakuwamma ntakawamma nte tokubire muzeeyi nti omugambe nti batuweeyo okuba ne muzeeyi embeera yo yakweyiya kati twakomekera tulemaganiddwa nga muli awo mwetunulako bwetunuza akeesa lukya era ng'akoko ya mutamiivu. Anyway kyemmanyi tuyinza oyambagana ne tutaasa ngono bwamuyita siimu. So kati wewe tugende tulabe ekiriyo then ofune ekifaananyi ekituufu gwe beerako tovaako. Kati wano tugambi wali ne tetumulabawo anti kati atera beera kasasiro wa wano olumu nawo mulirako mu kiri ekiyumba ekiriwo munyumba atulamu ne yeeba omwo asula kati ennaku zino ndaba tekiriko yadde ne fensi waggulu naffe yatusobera naye kati oba taliko ono kasasiro waliwo kasasiro omulala ali eri ebbali ndowooza eri naye waliwo kasasiro ndowooza gyatera gyali kati ne wano watera obbeera asiba ng'alya. Wuuli omulabi yoyo siimu tugenda buuka wano tuyitirawo bwe tutyo tumusangeyo eri mwajja ng'ayita bwatu de nnaatuuka eri mulimu era amazzi naye tewali kyakikolera emisota nagyo mwegi naye tewali kyakikolera tulina omutuukako yene waffe naye ojja mpola wenninyawo olinnya anti kyobulaba naffe tubeera mu kweraliikirira. Mulimu amazzi amatonotono naye gasinga beerako kugwa nkuba. Kati kakano akakubo katera oyitaayitamu naye anantera olaba ntobazi. Neba naye omuntu aloga omwana waawo mu ngiro byaddala era muyimbi ku kyalo era bamumanyi serebu waako anti era byebibabeeramu alya kasasiro ebimere babeera basudde byalya amayinja kijja kiseera buseera naye tuli mu kweraliika ekiseera kigenda tutuuka nga ayonoona ebintu by'abantu omulaba nga waali gyeyo embeera kati gyalimu
bino byonna bino byalya bino. Simu anti mumulaba. Simu kakana simu kakana simu kakana simu kakana simu kakana simu jangu bagenda tuyamba jangu simu kakana kakana simu bagenda tuyamba bano kakana embera gy'omusi simu kakana simu ya simu kakana simu twogeremu simu kakana simu kakana tugende waka simu kakana tunonye gwe twaga kuyamba siyo munyambe Badaki kama katonda wangu simu kakana tugende simu kakana simu twamanyi nze katamba muganda omukulu wo simu kakana twagagenda waka waliwo ayagala okwogera nawe simu ja simu kakana tugende simu kakana simu ati presenter mumulaba bamwita omwana mukwano gwoyo soko je tugendeke waka ndi mukwano gwono era nze wano lwa tugende waka tuze wano lwa gwe simu tugende tugende waka eri ebyokulya eri tugende singo okwagala ebyo singo okwagala wali ebyokulya byo singo okwagala simu tugwire ne moto ogenda vuga motoka ogenda vuga sura ati amayinja ebintu bisule kana bgasule sura amayinja ebintu bijja wetija nakikuba jinja kati walijja kati wetija kati nesenga tijja ati sigenda kujja betija kati tekigenda kujja ngoli naffe sikukaka nakikuba jinja nzagenda okuba welijja ogenda bikuba ngalizanga bikuba nzagenda okuba nzagenda okuba nabikuba amayinja muleke tugenda kulwanirira leero naffe nzagenda okwana ngenda bikuba ngenda bikuba senga bijja ngenda bikuba kuba laba ennyumba yange yes nyumba yuzo ebintu byonna byange nenju neno Uganda yonna yeno yene wano wawo webale kugula kati limpe leta nkwatire agenda kwata ko kwatire bijjanga nkuwanga okuba nga ujja tugende simu tugenda wa yawali emotoka eri mu kifulu kwata emotoka tugulidde emotoka ogenda vuga emotoka tugulidde emotoka tugende emotoka genda vuga emotoka je tuletako kugula sana abantu bali simu tugenda bikuba simu gwe simu vuga wange jangu kakutawa agenda akatutadde waka
teweraliikira kakutaawo tugenda musanga waka muganda wange omwana tugenda musangayo waka tugenda musangayo waka abadde akikola bbanga ki bwato ekyo buli mulundi gwe tubadde tujja nga tugezaako okwagala omukwata kasita ayitawo bwatyo ayambuka bwambusi paka waka tegeeza gyali kati gyali ewaka batumwagala omwana oyo baida walina abamwagala abangi so mikwano gyange mwenna abagoberedde enteekateeka zino okuva gye twatandikidde ngenda kusaba mutusabire nga bamusabira n'ensiimu oba bulaza wabakadama tugendagendayo waka twabe nga gyali so gwe weekuumireyo updates zonna tugenda kuba tuzikuba wano ku Export TV ate ogenda kuba ng'osharinga tugezeeko okulanga naffe tulina obulamu bw'omuntu gwetutakkiriza ngenda kusaba esimu eyo ogenda tandika ogikozesa ena mikwano gye abagenda osindikanga obubaka ogezeko baliplying emitima gyeme kuba okola ki kutunduka so mikwano gyaffe bwe teutambudde kama katonda agira abatukuumira tovaawo Export TV to the world.